Maliriza. Yes. Italian. Jogo giranga wenjoto. Tengah yang bawa yogeranga batenya.
yataka kunteba awo. One, two. Baminisita obwakabaka bw'e Buganda bawerekeire ku mukulu wange Ssebo Issa Abalangira, baminisita obwakyabazinga bwa Busoga, omuwandiisi w'enkalaakalira n'abagenyi baife mwena mwena Ssebo tusangaire okubona mu lubiri muno. Ssebo ndidde nti guno n'omulundi gw'ogusoose okuyita mu lubiri muno tusangaire musangalire era baaba webale kusiima Katuukiro yawandiika ebbaluwa n'agikuweereza wantu olunaku webale nnyo webalire irala. Ssebo Katuukiro w'e Buganda tukwenda okwebaza olw'otukuumira kabaka waife abandi kwaife tubeene Busoga aye tuwangaalira ku itaka lye. Tulikwenda okumwebaza ino okutukuuma nga ife Abasoga ate yalo baatuboola era emirundi mingi bulenje e Buganda ndagaana Abasoga bangi nga bakola emirimu gya Kabaka era tubeenumirizaamu ino nga banaife aba Cheap Hardware, banaife ba Luuka Plastics, bona bana bali eyo balikola omulimu omulungi na Baaba Kyabazinga era buli lwembaayo ntiraino okwebaza mukulu wange ono olw'okutubeererawo era Baaba Kyabazinga nenda okuloopera mu bantu mu Uganda afuna appointment mu ofiisi eno buli ssaawa ly'enenda nenzi era tulikwenda okwebaza Ssebo bwe twali tuli kuigulawo nga twakatandikira irala waida watusomesaamu oba mwijjukira kyabasomesa watusomesa the seasons. You remember? The seasons. I still remember. Era tukwenda okwebaza ino olw'omulimu gw'okoze mu Buganda. Banaife abayamba ku Katuukiro mwebale, abankubaza Mbogo mwebale okwenda Obuganda, mwebale ino mwebalire irala, aba Youth Council Buganda mwebalire irala. Kuba bana buli lwe tuba nga tujja buwangwa tuzirawo. Tukwenda okwebaza okulwanyisa obuwangwa butaawo. Era nze nga Katuukiro wa Busoga latter doors nali ku mukolo nawaka nti ndakuwayako ku Kyabazinga tutereeze ensonga dino kuba olwisi ntera obona abantu bazeere wakati nze ndi Wankima wakati nze ndi Wankembo ate wali Mutawaana nali kukwanula okundya ntwazi so in the future we need to have further collaboration okutereeza ebyo ebyokugirana ebisoba era Ssebo tukuwulira ino oli kwogera ku byokwandula tutoola amalala ku mikolo gino egyaife egy'obuwangwa nga bitirire ino enaku zino bifuuse bivulu aye buli lwoyogera eyo ebusuga tubulira Ssebo era tera twaka ewakukuliza Baaba webalekkiriza kuwayako na mukulu wange Ssebo Katuukiro eno n'obwireko oyogereku saawa eno olikwogera eri Obusoga eri Obuganda n'ensi yonayona mu maiso ga Kyabazinga gawulana byekuwooko na Baaba funvuwa ofuge Obusoga buno obufulu bufe naire mukeneta kaafa nga ebakoba abaana bubona olw'obusense mukulu wange buno nobire oddaako olulimi lw'osinga okusamukiramu
Baba ndowooza okkiriza. Baba ise bantu Kyabazinga, muganda wange Katikkiro, Saabalangira, baminisita bannange be twayise, tuli basanyufu nnyo okuyimirirako wano ssebo mu maaso go wano mu lubiri olw'Eyigenge nga tuzze okulaba abavubuka abasoma emisomo egy'enjawulo mu matendekero ag'owaggulu mu buvanjuba bwa Uganda. Naye bwe twali tuteekateeka nagamba bannange tusooke tweyanjule Kyabazinga tawulira nti tuli mu nsi ye tutabaala nga tamanyi bigenda mu maaso. Eky'omukisa bwe twawandika ebbaluwa ne batuwa olunaku olwaleero era tusanyuse nnyo ssebo ise bantu okusangawo wano. Buganda ne Busoga balinga balongo, ago ge mazima. Era ono omuto wange agamba nti Oluganda n'Obusoga olumenefumenefu. Ndowooza ge mawanga abiri mu Uganda, mpozi Abatooro n'Abanyoro nabo, naye Abaganda n'Abasoga kumpi buli kintu kye tukola kifaanana. Era tulina ebintu bingi bye tusobola buli omu okuyigira ku munne, naddala ku ludda olw'abavubuka bamaze okufulumya ebibalo. Era abantu abali mu Busoga ndoze ebitundu 7 bavubuka, ne Buganda bwe kityo. Kakati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu, Buganda ne Busoga zijja kuganyulwa nnyo. Katuukira ayogedde ne ku nsonga z'obuwangwa, era Abaganda n'Abasoga ebintu byaffe bingi bifaanana. Ne ku ludda olwo tusaana tukolagane, kubanga gye tukoma okukolera awamu ku nsonga z'obuwangwa gye twongera okuba ab'amaanyi n'okukulaakulana. Minisita ono atwala ebyemizannyo era yatwala n'abavubuka. Katuli tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa Novemba kamalirizo, naye n'eno emipiira gisambibwa egy'amasaza. Tujja kusanyuka nnyo nga essaza erinaawangula e Busoga lizze okukwata n'essaza erinaawangula e Buganda. N'olwekyo nandibadde twazze kulaba abavubuka, kya muwendo munene gye tuli okwogera naye ku nsonga z'okunyweza Oluganda wakati wa Busoga ne Buganda. Omuntu yenna amanyi ebyafaayo amanyi Oluganda olugulwava. Oluganda baga nti omukwano guva mu ngabo. Twalwanagananga n'Abasoga emyaka egyo emirembe egyayita. Era ndowooza we wava ebingi ebifaanana. N'olwekyo kya mukisa munene bwe tusanga ise bantu Kyabazinga ng'ali wano nammwe mwenna tubaagaliza obulamu obulungi ate obw'essanyu. Essanyu twaliraba yonna mu Busoga, naye naffe twali basanyufu nga bwe tugambye nti tuli Katona wasswa. Kaakati ekifo eno naffe eri kitusanyusa, kale n'olwekyo naffe twasanyuka nnyo
era maama ine bantu twamwaniriza nnyo nnyini ddala. Nze nyina wano abakulu simanyi ngeri gye babawabirabo naye nyina wano ebitabo bino byensaba abantu asiime nga ekirabo ekyokubakulisa obufumbe. Ebitabo nze nabiwandiika ekimuwaka nti President ya Uganda 72 kubanga babayise bantu muntu muyivu nnyo. Kyemmanyi ebitabo bino ayinza okusangamu obulayini kamu bubiri ne bimusanyusa. Tweyanziza tweyanzeege Kyabazinga afumbuwe. Baba Kyabazinga funvuwa ofuga obusoga buno. Lata sabondekirize mukulu wange kyayogeireku otulagire tukitemu nkono nti isaza erinasinga wano tutambuleku tujje ku Buganda omwaka gule banayide eno tutandiike ekintu ekyo. Baba wonaabo ndagire ndatandikira wono mukulu ebalaza abasoga babe bakinsaba nnyo aye nga nsoose kukirinda ku Katonda nakindeeteire mukulu wange yakikuusabira. Babagana oyanirize mukulu wange Muluya ndatwala omukisa guno bananga bavuye Buganda baminisita nina bangi n'abalangira bali 10 ng'otwaireku omulangira ati mu ntebe y'obwa Kyabazinga. Ayo lwaleero mbalage isa abalangira wa Busoga n'atwala isaza ly'Ebugweri eva abayisemeza bemuwulira abangi ennyo. Oyoni mukama wange muto wange ono Yudaya babirye lwakubya ati Nangobi Yudaya babirye n'atwala ofiisi y'obwa Kyabazinga 7 oyo owala tawe nze namutoolayo namuleeta mu maka gange wa muto. I am not being nepotic but naabo abantu toyinza kutola Kyabazinga n'omutaako omuntu gw'otesiga iwe omutaako omuntu ng'obwoigo kaidaaweeramaani ssebo owekitiibwa Mukembo n'atwala ebyabavubuka era nsuubira nti ebiriwo byonna byonna obiipi era obirimu eryo iteeka toleka katuukira okuba muno ng'ali mu byabavubuka ng'ozirawo buli waali baawo ng'omuvubuka era atwala abavubuka omale ompe report niyanziza kambalage MP wange ate nga era minisita wange n'atwala Northern Division ni MP wange emukala gyenambaire gyawagira ife wano mu Busoga ebyo byaibe ole niwafuuka MP titumutola ku bukulu kutola ku mwena abutoire oba nga ali bigaitagaita kale ife tuyikiriza ife tuli byabuwangwa n'abali olubali ewoba oli eno kolanga bwe twebisa oyo n'owekitiibwa Nasaabu Nantale aba nsuubira Nasaabu Nantale akuwaire ku ripooti yabaire ku nnoni twabaire ku tutyo twena ayagala kwida akuwaire ebyabaire ku kiita kubijyamu na isooka ye Dubai kwekira yeirala pegano omukulu wange ole retired head teacher music teacher one of the best on the continent nawandiika nina byama Busoga bamweta nabyama nakuuma ebyama byonna ebigema ku bwa Kyabazinga ne kabineti ya Busoga eriyo kwentandwire several PPS wa Kyabazinga omwami Kairu
mwena akulira abakuuma Kyabazinga, abamawulire baife bali wano, aba Baba FM, ne Baba TV, New Vision, ndikubona PBS yange olina na Baba kabalina ye Dubai. Nze ndiye byabaire ku noni okwo ndabikubalira sebo ndikwenda otwala omukisa guno nga nkaali kusaba kwogera eri Obusoga okwebaza Obuganda byonna byonna bimwata mu mbaga ya Baba Kyabazinga, okwebaza BBS sebo Baba ne Bukungu babaireyo era twali kumpi ewoko live. BBS mwebale nnyo, mwebale kututa waigulu. Ife tukoba nti tugenda kutwala obwa Kyabazinga mu buntongi era tugoberera eno nediri wano mubakulu baife Buganda. Sebo Baba Kyabazinga gana oyogere kwali abantu bano era ndikwenda okwebaza mukulu wange Baba wanaava wano ng'amaze okola ebibye ayida abakwewange nenza okulopera naikiriza okwidda okunkyalira ku maka gange nze ninzaani Baba webale kumva bukulu buno nze nakukyaza akatuukiro wa Buganda. Ayi Baba omuboneranga irala banange musembeze wale obudooko oli bwaimu abali kola wano abamawulire omulina recorders musembeze wale kuba Kyabazinga akangula kuidoboozi mwena mwena n'amaweiso mugaigule gabenda Baba Kyabazinga kuvugira kusinzi Uganda ne Uganda. Katuukiro kwa Busoga Dr. Joseph Valansekere, Katuukiro wa Buganda Ekitiibwa Charles Peter Mayiga, ba ministers ab'endawulo mbitibwa byemu okuva e Buganda baniriza, ba ministers oluyi luno okuva mu bwa Kyabazinga bwa Busoga na buli muntu mu kitiibwa kye sangaire okuva bonna. Olunaku olwaleero lwa byafaayo ino mu Busoga kubanga tukyaziiza Katuukiro wa Buganda obutongole nga idye okuwayamu kuniife. Tubalina ebiduubo bingi byetuva okuteesaako mu mitingi etubairemu era nga bibaire byankulaakulana wakati wa Buganda ne Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Ntwala omukisa guno okwebaza Katiikiro wa Buganda ne ttiimu yonna yonna olw'emirimu egy'endawulo gye bakoleera Obuganda ne Uganda okutwaliza awalala. Nayongera okubeebaza okuba nti omukwano oguli wagati wa Busoga ne Buganda bagongeiremu amaani gubairewo era tugire nga tugongeramu amaani nga badaada baife kuva era neira twebagiire nga baba ekitole era tweyamye nti twidda kwongeramu amaani tukole programs ed'endawulo tugemaganiire walala tusobole making sure nti kingdom zido mbiriri engeri tulina ebizibu ebifaanana awalala tusobole okubigamaganira walala tuyamba abantu baife tubaweereze era twongeze eningiza mu maka n'okubeegeresa ebyobuwangwa n'ebyenono. Mbeebaza mu butongole olw'obuwagizi n'amaani ge baataamu mu mbaga ya mwenemu omwaka oguweire. Twalina bawalala kuva ku ntandikwa tibatusuulirira era n'okutuusa olwaleero tukaalina bawalala. Nongera okwebazaako enswiso Kabaka wa Buganda olw'omukwano oguli wagati we
n'obusoga ninze kubanga ebiseera ebisinga agiire ngampa amagezi engeri yali nti abaire emyaka mingi okunsingako kwegamba oluganda olutulimu lwabanga lwa waigulu era nga tutambuza tutya emirimu era twongera okusaba Kibumba ow'enkabi amwongere amaani amwongere enkabi yeene era asobole okuba nti akulembera Buganda nga buli walala ate nga bukalamu. Ng'amaliriza mbendeza emikolo emirungi gye mwidyeko ene waife e Busoga era twena twidda kugyetabamu n'ensonga eddi ndi mwogeireko edy'omupiira tidda kusobola ajja mu details kwa mu byogereku twidda kubituukiriza kubanga tuli kitole. Mwebale kwidda tubonaku era tubengeza kutambula obukala mu Busoga muno era nga bwe mugiddi nti it is one of the tourism hubs, mulambuleku n'ebitundu ebindi ebyobulambuzi mwongere okutegeera Busoga mwefaanana. Busoga okwisanya n'amaanyi.
Vale, muévale.